Mu disitulikiti y'e Mubende obubokisi n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu kulonda bituukidde mu bukuumi obw'amaanyi era nga byaniriziddwa omuyambi wa RDC Mubende Ssemmango Kasozi akulira ebyokulonda e Mubende Ferdinand Tumwesigye Kaleekeezi n'ab'ebyokwerinda abalala era nga bano balabiddwako nga beekenneenya buli kimu ekireeteddwa n'okutereeza ensobi eziba zigiddeko nga bukyali. Akulira ebyokulonda e Mubende Ferdinand Tumusiime Kaleekeezi ategeezezza nti bafunye bokisi n'ebikozesebwa mu kulonda eziwerera ddala 558. Tulina bokisi 558 zonna zinobeera ku ttaka nga tuzicekinze era tumaze zonna okuzikebera zonna zazze. Ono mu ngeri y'emu akakasizza bannamubende nti baakufuna akalulu ak'amazima n'obwenkanya kubanga akakiiko kaabwe keetengeredde. Asubira akalulu ak'emirembe akatabangawo ate ak'amazima. Omuyambi wa RDC asooka Ssemmango Kasozi asinzidde wano n'alabula abantu abeesunze okwekalakaasa mu kulonda nti kakubajjuntuka kubanga ebyokwerinda biri gguluggulu. Waliyo amaloboozi agawulikika nga gagamba waliwo abaagala okulaga abantu nti balina okwekalakaasa nga n'okulonda tekunnaba okwo kuba kutiitiira. Security edeployingibwa bulungi wano wennyini ku office ne ku magombolola. Bo abeesimbyewo ababaddewo okukakasa ebireeteddwa oba bituukiridde nga bayambibwako abayambi baabwe bakakasizza nti ebikozesebwa ebireeteddwa tewali nsobi yonna era ne bakubiriza abalonzi baabwe enkoko okugikwata omumwa ku Lwokuna luno bajje balonde. Tegeeza abantu baffe abamubende municipality nti ku lunaku olwokuna ng'ennaku z'omwezi 15 tugende tulonde. Tubeere abajulizi okukakasa nti buli polling station ebintu ebigenda ogiyamba mu kulonda weebiri. Tumaze okukonfaminga verifyinze polling stations ze tuyina 115 ebyo bintu byonna bimaze okuba nga bituuka. Disitulikiti y'e Mubende erina eggombolola 19 n'ebyalo 612 ng'ebifo ebirondebwamu 558. Mu ngeri y'emu akakiiko k'ebyokulonda e Kasese kakakasizza nga bwe kamaze okufuna ebikozesebwa mu kulonda wakati mu byokwerinda eby'amaanyi nga bino byakukozesebwa mu bifo ebirondebwamu ebiwerera ddala 136. Ebintu bino bigenda kuterekebwa bulungi mu bukuumi obw'amaanyi okubyewaza bayinza okubibba. RDC w'e Kasese Retired Joe Walusimbi ategeezezza nti ab'ebyokwerinda bali bulindaala okwaŋŋanga obuvuyo bwonna obuyinza okulabwako mu kiseera ky'okulonda n'okukakasa nti okulonda kutambula bulungi nti oyo yenna aneetantala okukola effujjo wakukolebwako ng'amateeka bwe galagira. And we don't want any chaos. We are beefing up because of the numbers and it is election. Walusimbi asabye abalonzi e Kasese okusigala nga bakkakkamu balonde awatali kutiisibwatiisibwa era buli amala okulonda adde wakaawe mu mirembe. But I'm assuring the community that they should not worry and nobody is going to play around disturbing them, disorganizing them, either on the way coming or going back. Abamu ku bakiikiridde abeesimbyewo ababaddewo ng'ebikozesebwa bino bituuka bakakasizza nti bijjidde mu mbeera nnungi ddala. Naomba watu yote siku ya tarehe 15 kukuja kuvoti, muvoti mzuri.